nkulisa abatikkiddwa, nkulisa abazadde ababawagidde, abasoma ebyemikono baba n'obusobozi obw'enjawulo era babeera bayiiya. Kyokka kino tekitegeeza nti buli asoma ebyemikono tateekeddwa kukozesebwa. Babagamba nnyo mugende muyiye emirimu gyammwe. Nze sirowooza nti buli asoma obubazzi ateekwa okutandikawo ebbajjiro, kubanga asomye ebyemikono ate naye yeetaaga okukola abo abaamusooka mu mulimu ogwo ababiinamu obumanyirivu bamusomese wali mu bbajjiro ng'avudde mu kutendekebwa. Ate ekirala, ne bwe weetandikira saluuni, bw'onoogiddukanya obulungi n'egejja, era naawe olina okukozesa abalala abaasoma ebyokwewunda, kubanga wadde wasoma ebyokwewunda gw'onookola ku bakasitoma 100 ku ssaawa y'emu. Ekitegeeza nti ebyo gamba buli mwana asoma ebyemikono nti agenda ayiye byakola si kituufu. Tulina kubakubiriza kugenda kusooka kufuna bumanyirivu, okutegeera ensi bw'etambula. Era okusoma ebyemikono tekitegeeza nti tojja kukozesebwa. Tukirabye emirundi mingi abasomye ebyemikono bwe batuuka eyo balowooza nti buli kimu bakimanyi, kuba babagamba mmwe musobola okwetonderawo emirimu. Kale emisomo egy'emikono gikuwa omukisa mu by'emirimu, mu by'obuyiiya, naye mujja kukozesebwa. Era bwe muba mukozesebwa mubeere beetoowaze, mubeere beerufu, mubeere banyiikivu, mwegombe okwagala okwongera okuyiga. Nakozesaako munnamateeka omuto ne mbaako etteeka lye mwebuuzaako, n'agamba banno olaba bano baabyerabira dda bye baasoma baddukira gye tuli. Bw'otaba mwetoowaza tosobola kuyiga. Ate n'oyo akusaba amagezi tekitegeeza nti ye tagalina. Ekyamazima anoonya okuweebwa amagezi, ate emirundi egisinga obungi yasinga obugezi. Mukoppe enkola eyo ejja bajuna. Mufunye amabaluwa naye katandika butandisi. Honorable Nyombi Temba ababuulidde, bw'oba olina diploma, abaafuna diguli bo baabaki gwe abasinga. Mulemereko wadde waliwo ebisoomooza. Tewali kintu mu nsi muntu kyafunamu nga takooye, nga tasoomoozeddwa. Njagala obbabuulira kino. Bishop Luzinda ali wano, Father Lwanga ali wano, ne Father Sekibuula avuddeyo, Kungu n'abalala bali wano. Ebitaliimu kusoomooza bya mu ggulu, bano be muwulira bamalayika ga buli eri. Naye nayo biyinza okubaayo kubanga Sitaani naye yabeerako mu ggulu, ne wamusoomooza ne bamugobayo. Kibayigirize nti obuwanguzi bwonna oyita mu kusoomoozebwa. Bw'oba oyagala bino bayita akaweweevu, abavubuka bagamba ali ku kaweweevu, abo babbi. Ate Omuganda agamba nti buli nsonga n'empeera, omubbi agaba nangwala. N'olwekyo mulemereko, mube bagumiikiriza bwe mujja okuwangula. Mube n'amagezi agabayamba okusalawo ebikyamu ku bituufu. Omuntu atasalawo kikyamu ku kituufu naddala mu myaka egy'obuvubuka, beebo boosanga nga beekola obusolosolo ku myaka egy'obukulu. Kati oyige ebintu bye wandiise mu buvubuka bikole kati. Salawo ekituufu, ekikyamu kireke kati ng'oli muvubuka. Wonoowerera emyaka gya Bishop Luzinda, ensi ejja kubeekulabawo. Mubeere bantu balamu nga Minisita Kootida Nakate bw'abagambye, era mutegeere ennyingo eziri mu buntu bulamu. Kambabuulire baana mmwe, teri muntu yawangula nsi eno nga si muntu mulamu. Naye ne bw'alabibwa ng'aliko kyawangudde, ensi emusunga mangu.
era bamukongoola bw'avaawo nga bamusongamu ennwe naye bw'abaawo bayinza okumutya. Awo nno mubeere bantu balamu.